ateekwa okubaako essomero lyasobola. Ekizibu kye mbabuulirira buteetuluba abazadde. Obuteetuluba, okwetuluba kuleetedde abazadde bangi nnyo okutaataaganya okusoma kw'abaana. Osobola mitwalo 10 ate omwana n'omutwala mu ssomero ly'akakadde. Kaakati ne weewola looni bagyewola n'oteeka mu bizinensi efuna n'ereeta amagoba n'osala sente z'abandi naawe n'osigazaako. Kati Nalumansi gy'asoma tebamuwa musaala, Nalumansi tamiika magisi nkoko, Nalumansi si nnyanya ntono omunogako ennyaanya. Kaakati ate bw'omutaddemu looni ekivaamu nga looni nga yeekumenya. Omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambooze Bakireke asabye abazadde bonna abateesobola oba bamufuna mpola okulaba nga bajjumbira amasomero ga gavumenti baleme kwewola ssente okuweera abaana baabwe. Agamba amasomero ga gavumenti bannyo bagayiseemu era nga tebafuuse ba kitiibwa oba bamuwenero mu ggwanga lino, so baleme gasuulirira, baleme kweteekako obuzibu obugerera nga bagenda beewola ssente okuweera abaana baabwe. Naye nga tulina amasomero gano aga UPE abasomesa abagalimu era be bali ne mu masomero gali amalala, ate mbabuulira abasomesa abali mu UPE basasulwa kati bulungi. Betulina okgenda tusaleko tugambe nali n'essomero lyaffe nalyo tulisaleko ng'abazadde. Njagala kwebaza wano omusajja ono gwebayita Mwami Kasozi. Mwami Kasozi ono yakulembera abazadde ba Ssekiboobo Primary School. Naye tagoma bakulembera ye n'abaana be yabasaawo. Naye omwana omu namutwala kubali ku ddembe ng'amaze P7 ku Ssekiboobo naye yasinga. Si kusinga kwokka, naye abasomesa mu sabjekiti afuna 10. Nagenda ne kusoma abasomesa nti kisoboka omwana ofuna 10 nti tukole tuti yakifunye. Muganda we ali ku engineering, ali mwaka gwakula engineer. Naye yasoma ku Ssekiboobo Primary School. Ekyo ate tekigamba nti ate abaana bange abacornerstone boti sibaagala, nabo mbaagala. N'ate waliwo n'abasobola cornerstone, ate waliwo n'abasobola international schools. Buli ssomero lirina omuzadde gwe lyazza okuweereza, era buli mwana bw'anaagenda mu ssomero erisaana muzadde we lyasobola, abaana baffe bonna bajja kusoma. Nze ndi Bishop East wano, temundaba ndi Bishop East. Elisa naye Bishop East, ne kati tekimugaana kuba mmeeya. Nambooze abadde ayogerako eri abazadde wamu n'abakulu b'amasomero mu ssisira ly'ebyenjigiriza olulinda mu kibuga ky'e Mukono. Wano yennyamidde nnyo ab'amasomero agamu n'abamu n'abazadde abakeeza abaana abakyali abato ennyo okubatwala ku masomero ku makya. N'agamba kino kijja baviirako okwetamwa okusoma, n'asaba abazadde okulaba nga abaana bwe babateeka mu masomero agali kumpi mu bitundu bye gye basula. So osanga abazadde bange wano e Mukono ku mulembe guno ogwa jjaamu ng'atadde abaana mu mmotoka nti abatwala kusoma P1 Kampala. Buli ku makya ne bavuga mu mmotoka, abaana n'obalaba mu mmotoka, taata anyize mu mmotoka, atambula ayomba mu mmotoka, ababooda bamufuna ebigambo mu mmotoka, beefuma ku kkubo mu jjaamu okuva e Mukono tuuka e Kampala ekitono nnyo essaawa 3 mu kkubo. Okuva e Kampala okudda e Mukono ekitono nnyo essaawa 5. Omwana n'amala essaawa 8 mu kkubo, zisinga ne zagenda okumala mu kiraasi. Akomawo akooye, muyingidde kiro, alina waaka aba yakeebaka ate n'omusuukuza ku basaawa 10 mulina ovuga muddeyo wa e Kampala. Bazadde e Mukono waliwo amasomero agamala abaana baffe. Mulekeraawo twala abaana mu masomero ag'ebunaayira naddala nga ba day school. Day schooler n'omuteeka mu kkubo n'omutwala ewala ennyo. Abasomesa abalina amasomero aga private mwaterawo emmotoka mwebale nnyo babakubireko mu ngalo. Naye mukomye omusogo okunona obwana bwa nasale nga bukya saawa 11 bambika myaka 3 ne bakafulumya ku kkubo. Emmotoka esooka mukko lumu natambula n'abaana bange
era lwe nakikomya ne batandika tuli eri Namugongo awo wasulawo omukwano gwaffe gundi tuli eri erimu ensasa eri emmanga paka eri Bulindo ng'abaana bagenda bansonga awo wasulawo kubanga bo baawano emmotoka esooka kutwala Beeri kati ku makya esooka kunona Beeri olw'eggulu esooka kutwala Beeri kwegamba banguyirweko gwe bajja bajjeyo ku makya nnyo kati ono ow'emukono ne bamuvuga paka Bulindo n'obusanga mu mmotoka ne kali bwekatiika koye ne kabuna ekyalo kino ate abasomesa naddala abamasomero agatali muwoleso guno batika emmotoka negiramu abali wano mwemutika bulungi akamotoka ne kajjula omwana ne bamubunya ebyalo bambi abaana abo bajja koowa agenda okuwera emyaka 3 mu nsi nga yakoowadde emirimu ng'akoze gya myaka 7 kubanga yeebakanga essaawa 5 zokka omwana omuto yeebaka for 5 hours only eyanga bebi oyo waliwereza emyaka 3 ng'obukowu bwalina bwa muntu wa myaka 8 era olugira bwati olufunamu amaanyi agajeema ng'agaana n'okusoma kubanga essomero lirekedde awo okunyuma nabagamba ekintu kya homework mwebale nnyo kyakyukamu omusajja yajja naŋŋamba kunaleka ogwotwogerera nze wange enzirayo ku 7 ogw'ekiro konze ki naki omwana okumbuuza ennamba ze simanyi njaswala nnyo taata ate bamugambye olina okukola waaka taata n'asayiningawo nze munange nzirayo kiro omukazi nga maso tuyana nabo era nange omanyi bwe kiruma okusayininga kuwaakawo omwana ate n'amugwa mwana n'akomawo n'akutunuulira bw'ati mwe batica mutugamba ffe tusomesa abaana n'abasawo batugambe twekuba empiso. Homework is supposed to be easy numbers if you want to. Nebuli lunaku omwana nanyuka n'examination every day omwana nanyuka n'ekibuuzo ekikube ku lupapula ffe twalabanga ebibuuzo ne tukankana namu buli mwana nanyuka n'ekibuuzo every evening omwana nanyuka n'ekibuuzo abaana ne mbasindika mu luwumula ne mbanga mutukinye obukinyi. Nambooze wano yanyamidde eminisitule y'ebyenjigiriza okulaba nga tenaba kuvaayo nnyo okusomesa bazadde ensomesa empya ennaku ziri mu masomero ga secondary n'agamba abazadde ennaku zo tebamalina kusoma ziripoota z'abaana baabwe eka nakaseera gavumenti okuvaayo okulaba nga esomesa n'abazadde engeri gye basomamu reports ezo ez'abaana ennaku zo engeri gye basomamu. Essimu kati simanyi oba waka essimu omwana ngimugaane oba ngimuwa. So ennaku ezo nali nkayana n'abaana bange bali ku St. John somesa ewuwo gwa simu era n'omwali mukomera yalemedde okukola ebibuuzo lya sinyafu gwa simu naye mbabuuza ku ssomero abasomesa mwagala abaana bajje n'amasimu nti nedda naye abasomesa mwagala abaana babeere bakole research ku masimu nti ye. So bino ebintu byonna birina okuvaayo bwe bagamba abaana nti mugende mukole research baba bagamba kukola ki? Bwe ntunula mu Google mba nkopa oba mba nsoma. Mukimanyi kati waliwo ne gye bayita AI ogiteekamu ekibuuzo n'okigamba what were the effects of colonialism in Africa nekuwandiikira ese negikuwa mba nkopye oba mba nkola research. So ebyenjigiriza mu Uganda maama Museveni nyabo ow'ekitiibwa byetaaga maama okutangaaza okusinga wetuli kati wetuli tuli mu masaŋŋanzira. Abazadde tetukyamanyi kye tuteekeddwa kola, abasomesa butoogera naye nabo tebamanyi bye baba basomesa era neewunya beegizamina ku luno batugenda bajjawa abanaakebera. Olidde nabadde nga ntunulira waaka w'omwana wange owa holiday package nga ndaba ebibuuzo bye bamubuuza
nze byebintu byensomye mu semina obukulu naye nga yali mu senior 3 byebintu byebamugambye okukola ki okuwandiika okusobola okutuuka kweri eddaala abaana naddala abafu ab'omu ghetto naddala abaana abali mu byalo abatalina exposure abali eyo abatalina smartphone abo abaana tulinga betugambye nti tusazizaamu tugonda eminze so basebo ne banyabo muneegatteko tugambe minisita ow'ebyenjigiriza mukyala Museveni aveeyo wabeerewo entangaaza ennuŋŋamu n'enteekateeka eyanamutaayiika ku byenjigiriza otherwise tuli eno tulowooza tusoma ne buli muntu tuli mu try and error tulinga abagamba nti abaana abali ku ssomero mu kiseera kino tubawaddeyo tubayigireko nti tubayigireko bwe tulaba tulirabira kubo oba bye tukola bikola oba tebikola ate ekyo kiba kibi nnyo okuyigira ku baana n'olwekyo basabo ne banyabo ekitukozesa olusinkano luno ng'ab'emukono twogere ku bintu bwe biti amasomero ageetabye mu lusiisira luno ebyenjigiriza gagamba yagira okufa nnyo okola nga ayambako ku bazadde abo bamufuna mpola era nga maanyi nnyo gabawadde basale ne full scholarship. Erinnya lyange nze Kakeeto Hannington Seremba nga ndi mukozi oba administrator okuva ku Al Mustafa Islamic College eno university era ebangula abayizi mu disciplines ez'enjawulo tubangula abayizi ku mitendera gya certificates diploma ne degrees tubangula abayizi bano era batendekebwa mu courses ez'enjawulo okufuna obukugu obwo obugenda okubayamba mu nsi eno okulaba nti baba abantu ab'enjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda. Olwaleero tuli mukono era tuzze mu nteekateeka Honorable Betty Nambooze gye yateeseteese eyabbaza ng'ekigendererwa ekikulu twayagadde omukisa okugujjako ekyengera yunivasite yaffe gyesangibwa tujje tuyambe ne ku bayizi abasangibwa emukono. Ekituufu kiri nti bwe tutuuse mu kitundu kino abayizi bangi abeetaaga obwetaavu era tuli beeteefuteefu nga yunivasite ya Al Mustafa okulaba nti tubawo omukisa bajje babangulwe ate ku sente entonotono sente entono ddala omuntu z'asobola okukola ki okusasula. Tulina enteekateeka nnyingi, tulina in-service program eyo y'abakozi oba working class abasomesa nabo bajja ne batendekebwa mu mbeera ez'enjawulo. Tulina courses eza UBTEB ng'abayizi tubabangula mu by'emikono okulaba nti bafuna certificate ebakakasa eya UBTEB. N'olw'ensonga eyo nkoowola abazadde bonna gye muli okujja okwenyigira mu nteekateeka eno eyategekeddwa ate n'okulaba nti mujja ekyengera ku Al Mustafa mutuwe abayizi tubabangule bafuuke abayizi ab'ensa abayizi abagenda okulwanirira ensi yaabwe Buganda n'eggwanga lyaffe erya Uganda. Tuli wano emukono ne Honorable Nambooze era twaliwo omwaka ogwogwa tumwebaza nti abaana be yatuwa mwalimu abagezi ddala ate era tukyali nabo abaana abo abamu tubaddeko nabo wano era nga batwogerako birungi bibeerere olw'ensonga nti abaana tubawa eky'omuwendo tubaliisa abasomesa baffe gye bali ku ssomero ate abasomesa baffe basigalawo kitegeeza baba basigalawo enkolagana eba nnungi. Twebaza mukulu Dennis Kazibwe akulira directors okubanga asasula omusaala. Abaana olwaleero olw'okubanga ebigezo byatambudde bulungi twasazeewo tugabe full bursaries. Omwana afunye obuna mu P7 obutaano P7 ate n'omukaaga mu P7 tumuwa full bursary. Tetuyita full bursary omwana asasula functional fees ate n'asasula ne uniform. Omuzadde n'alema kulowooza nti bintu biri ku kaweevu jjukira nti tuli mu kibuga ekyo kiyambye ate bwe twakawa wano twakawandiika abaana bana abali mu kkowe eryo era abazadde basanyuse nnyo kubanga tubawewudde embeera.